I hear young people of my age saying that for them, they are not going to get married. Women are complicated. Me, I'm going to get married, even if women are complicated. But at 70 years of age, I suffer very little and I die. Me, I have no patience. I lack patience. Epasi bwate bwe yatuliddemu olukwe. Epasi yefudde ba motivation speaker bana ababeera bakola kirala ate nga ffe batugamba kirala. Epasi, how could you? How? Epasi yatuliddemu olukwe. Epasi fe abakugoberera watumatiza bulungi n'otugamba ogenda kwasa at 70 years. Ne tugamba kyekyo, since you are our role model, we decided to follow. Ne tugamba naffe ku side eyange I will marry at 70. Nensalawo ninde bw'okulookinga 70 bwoti n'owasa nange nga nkola ki nga mpasa. Nagenza okulaba nga ssebo watuliddemu olukwe. Ointroducing omukazi Alicia kakyala kanyirira kakyala kasheshe. Ya Rabbi swana kikiriza kino sisobola kikiriza nti Epasi ekyo kyotukoze. Sebo Epasi ya introducing omukyala naye kakyala akasheshe. Naye ebintu ebyo byemukola si birungi. Epasi nga muli wali muli mu kweyagala bweyagazi ng'ate Primus imwe ye Metroni. Really the things are we are not happy. So wamaze okuintroducinga ffe twasirise naye ate information yonna gye watugamba nga ffe tukyagiterese. Osanga motivation speaker mutuge. Yes mutuge. So ebyo ebyabaddewo wanyumiddwa nange ndowooza okuwasa kati ntegedde kati ba motivation speaker tubaveeko ye Primus imwe. By the way, Primus imwe abantu ba comment section bagambye ekisooka mbu gwobeera Metroni ku mikolo egisinga gyonna naye gwe tova ku lujja. Mbu tova ku lujja naye ate obeera Metroni ku mikolo egisinga buzibu ki? What is the problem? Problem eri luddawa? Simanyi oba bakakulaba ku mikolo emeka naye bwe bagamba. Naye sinze ebyo sinze abyogedde. Bwe bagamba. Mulalu. Oyinayo oluyimba olupya. Njagala kakisi. Kakisi. Don't give them too much, they'll faint. Kakesi wakajewa. Kakes, London. Ya Epasi yanyumiddwa era abamu ne bagamba mbu erabika video shoot naye ate abaseka bakonfirminga that it is very true. Wama mweyagale. Fenaffe ba motivation speaker twabavuddeko. In reality twabalese twategedde mutulimba bulimbi. Kakati netugenda ku show ya Khalifa Aganaga. Khalifa Aganaga yakoze concert awo ku Forest Resort Lweza. Concert eyo baade bagita Nasanga. Abantu ne basalawo ne bajja okumuwagira. Yadde tebyatambudde bulungi, yadde abawagizi bajje naye tebazze mu bungi nga bwe yabadde abasuubira. Tetumanyi oba bw'atyo bwe yadde asuubira but yeah. Kyasuse ne kyekwatamu kaawe embeera nga tetambula bulungi but finally abantu bamaze ne bajja okumuwagira. Wabaddeyo ba Bruno K, wabaddeyo ani Lil Puzzle, wabaddeyo abayimbi ab'enjawulo abazze okuba nti bamuwagirako. N'ayimba ka Nasanga ke naffe ne tusirika Nasanga. Ayayaya Nasanga, ayayaya Nasanga. Kokoliyoko
Ponado, Uragale Polemica, Mabere Bitono, Maigan, Kusabo Bere Mukado, Abasaja, Yabakusaba Mubukoya, Abatuga Babero Banana, Mobatono, Tebakusaya, Seria, Bono, Maigan, you leave this time, no. Mukamezemba po, Maigan, Mukamezemba po, Demokamusaja, Akanagazemba po, you leave this time, no, Solo, Romana Nasanga, Kurenduru Walala. Selecta tuongela kalala lakizu duru walala pe duru walala Raymond ugende maso kaya become them I dance to reggae with the girl them I sell them I dance to rock She was a romantic guy. Why you wanna do me like that? Why you wanna break my heart? Why you wanna do me? You say you wanna do me. Why you wanna bring me? Are you ready? Yeah, so banyumiddwa ne Wizo yabaddeyo naye n'abakuba omuziki gwe Wizo bannaye owa bwe bityo byabadde okuba nti Aganaga yakoze concert ye negeoinga successfully kale katugambe successfully yadde tebyatambudde bulungi ge mazima yes yaflopinzeemuko akwamu naye tunayogera amazima nga bagamba ate ba bloga boogera nnyo boogera balimba bajjonkera ya naye nga naye simanyi lwaki abayimbi b'e Uganda osobola okubeera ng'ennyimba ziweddeko naye olw'okuba bwe luvaayo ne wabeerawo alukyamula ate ne mutukolamu concert amangu ago akayimba ko twali tukanyumiddwa akannasanga nga bakazizza it was a good song mukola remix kwegamba nemulanga ne concert yeetaagisa kale kasita mwakikubye era ne mukola biba byaganye biba biganye byali kisi byakubeerawo tugenderaawo ate kati ki Ngomukeka amakwana kwagala nnyo nasangoli biba byaganye tuba tetulina kyakola tugenderaawo yadde nga omanyi nga bw'omanyi ebintu ebya concert biba bizibu ate especially ng'obadde toli mu maaso g'abantu bikalubamuko ekitegeera so it is very understandable naye ekirungi nti wasobodde okuba nti opafominga ng'era obulamu butambula buli kimu abantu banyumiddwa abo abazze be babo yes kubanga imagine wano wabakoledde gundi ya Nasanga ate oluyimbo baade luvuddeyo okukomawo mu maaso g'abantu so ne mu matu g'abantu it is very okay, it is very understandable. So Nasanga bwate bwe yagenze kakati Miss Universe oba Miss Uganda
anaye Miss Universe Uganda. Omukyala wali omukyala gwe twadde tukutte ng'olwo ye tumwagala abeere Miss Universe Uganda nga gwe twetaaga, naye ate unfortunately teyawangudde era abantu abasinga kyabalumye nnyo. Omukyala oyo gwe bayita Remo Asio Kimberly teyasobodde kuwangula era yamaliriza ng'ali mu kyakumeka mu kyakubiri. Anyway, tekyatusanyudde kubanga twali twagala yabawangula, naye unfortunately ne wabeerawo eyawangudde bamuyita Michelle Daka eyasobodde okuba nti awangula obwa Miss Universe Uganda, era ono n'aba ng'agenda kuweebwa ekirabo ky'omusimbi ng'ate at the same time ne bamuwa ne Toyota Wish Kapyata abeere nga yeevugaavugamu, then n'okuba nti agenda kuba arepresentinga Uganda ku global stage eya Miss Universe egenda okubeera Puerto Rico. Yes, bagita Puerto Rico oba Puerto Rico. Gonde Dax Vibes ye yagamba ati agita Puerto Rico whatever. Ayinenge gye yakiyitamu nga ayimba oluyimba lwe. Agenda kuba representing 75th edition oba edition eya 75 ya okuba nti agenda kubeera eyo nga representinga ku global stage ey'amaanyi. Naye nga ffe twali twagadde oli omukyala era ye yawangudde popular vote, neffe gwe twali twagala wangule. Tetumanyi basinzidde ku ki ebintu by'okulonda bino, ebintu by'abana abantu ate Miss Uganda ate Miss biki, I don't know basinziira ku ki. Ffe be tuba twagala si bye bawangula. Eyawangula si yafuga kiki. What is the problem? Abantu babadde bagadde Kimberly, bayagadde Aremo, nga buli omu gwayogerako ng'abantu batandise n'omwesooka, ono muganda, ono muki, abanodhana bagamba ono waffe, abaganda bagamba ono waffe, n'abanyankole badde batandise omwesooka. Tugamba kiki? Naye ng'ate twamaliriza nga tayawangudde. Tetumanyi kwe basinziira, but all in all kwonna kwe basinziira yakasita kyonna kye kiri, fe abawagizi twabaddeyo. Uganda, your new first ever Miss Universe Uganda 2026 is Michelle. So ebyo bityo byabadde kati ate last time was it yesterday twalabye Zuchu ne Diamond. Banaye ani yatuwa olugambo lwa Zuchu ne Diamond nti bayawukana. We are not happy. Tetuli basanyufu. Omuntu yatuwa olugambo nti Diamond ne Zuchu bayawukana naye nga ate twamulabye ku baby shower ne badda mu kweyagala. Yenna atuwa olugambo ne tulutambuza tulekemu. Unless otherwise okujjako nga just yazze kunyumirwamuko kubeererawo baby mama we oba asuubira okubeera baby mama. Diamond naye asusizza obwenzi. Newaddaye kyonna kye kiri Diamond ne Zuchu ffe tukwagaliza bisinga. However, abatuwa olugambo we are not happy unless nga amazima matuufu bayawukana. Why? Bye tutamanyi bino bye twetambuza olugambo. So please subscribing ku channel eno Shabs Updates. Yes, sobola okuba nga yatunyumirwa wamu okitegera ekintu ekyo. So may God bless you as you subscribe and then watch. Mukama bankuumire.